omusajja n'agamba sikyamutegeera byakola sibitegeera alinga omulwadde w'omutwe naye kati kirabika eddalu lituse amazima ga Katonda waliwo kampuni ey'abayitale ekwasaganya obwato obwo yagamba ekintu tusobola kigumiikiriza ffe tagenda kuddamu kutuula ku bwato bwaffe abayitale bagamba bo baagala bamusibe tunula olabe omusajja yabadde kati empale n'agijjamu n'agiteeka wano wansi bw'ati okulebeza yayiseewo ebbira iri bweru nedda empale eri wansi bo bagirabye sitibalalu era yayimuse namunga empale eri wansi ng'atuzizza bbina kalu nedda Kanye West ennaku zino waliwo omulengera nga ayambadde box ne mukyala w'omupya obalengera mukyala w'omupya oyo bamanyi okutambula nga tebambadde engatto edensi tugira wula watageyo bombi n'omukyala nga batambuza bigere nga bali ku street zo mu America batambula mu kuba nga bali mu bigere kandi baba wana design muzagala nnyo neyo yiyo mulumbise mwagala ebyakabi bannayuganda neyo mugikope wena omukyala omukwata mu nyesawo ne mufuluma ne muyingira State Square nga muli mu bigere yali mukozi we kitegeeza nti kibaga kibamukozesa naye tebategeera mbeera yekimwagamba nze bannange nze sikiraba nga ndi mu kuswala buswazi bayina ebintu bye bambala waliwo bada mafuluma nga ayambadde ekibox ku mutwe omukyala nga nooli naye Helona kakati kiki ekigenda mu maaso akakagoye omukazi yakamba n'afuluma era ono omukulu ng'ali mu bigere nga wobirengera wansawo ne bayimba street bawo bagenze kulya dina bawo ku Shelton bavuddeyo bakidi bagenze ko mu governor bagenze kuba mazina mu bigere omukulu abatayambibwe zo zagenda abayindi ayinza kwalina kyabala oba anoonya views zaseguya vizinga ina nyingi kizanaye bala bagamba ntino omusajja yake ina album jagala okufulumya ayinza okuba ina album jagala okuleeta naye bo bali abakato wanagireta bamugobye bagambe tebadda ku bwato bwabwe abayita lejukira basinga bakatuli kibayombye kaki kyatukolera obwato bonno company eyo etera okusabaza abantu abamaanyi nga ba Madonna ba Jennifer Lopez bonna baselebe ba Beyonce bamukozesa bayinza okuba bananyini bwato bamugoba nebanga bya Trump ngate abawagizi babyagala byakoze nomaliriza nga ate bagadde abeere ku bwato abantu oli yangamba ko mulembe kujja avuka abo kibalebereza empale nzituuke no mavivi bijja kujja nga bagiwalulira eri empale efulumye awolula mpalule nga olwayambadde oli abasosotali atandise kale nga tuvuddeyo mwago nga tugende mu mawulire atamala akagenda maaso wali mu ggwanga lya Nigeria president waayo munnange Tinubu jukira yakali obukulembeze emezi teginnagenda nnyo kakati agobye bambasada bonna gye bali abagaye mangu nnyo onaku wali balina okubanga batuuse mu kibuga wali Abuja okusobola okubeera nga bazizzaayo obuyinza bambasada bonna abagaye muwangu mukomeewo mangu sobola okubeera nga tutereeza asobola okubeera nga alonda abalala bambasada balonde bashewusha gali oyo era babadde gye bali nga bakakkala byate wa kibiina era ekyono eyazze mu buyinza naye eyazze mu buyinza ayagala kutereeza Nigeria agamba ebintu bingi ebigenda maaso byetaaga okutereeza era bambasada bonna yabakowodde 19 bangwe mangu bakomewo ate asobola okubeera nga atambuza ebintu bwana Tinubu munnange bambasada basingadde bamukulu oyo Buhari mu mbeera eyo kakati bakomyewo babagaye badde olunaku olwaleero ate asobola okubeera nga ali deployinga oba awa ebifo ebirajukira mu kunoonya obululu baako ne banna abakunoonyereza obululu ng'ogenda kutereeza kino ekiri n'abantu balage nti ddala president mupya wali mu ggwanga erya Ukraine president waayo Zelensky agobye minisita w'ebyokwerinda abadde anyaga ssente bagamba Zelensky okugoba minisita ono kirudde nga ajja ssente ez'olutalo nga sente z'olutalo azikozesa bibye sente zijjukira zonna zibasinga basondera nsondera era baziba buwi naye omukulu abadde atalaga amawanga mujjukire Zelensky nga agenda asaba eno naye ndowooza minisita wa defense naye nga bw'azimba ebizimbe bye n'okukola ensonga z'endala kakati nozaliwo amutemeza nti omusajja ssebo sente zemugira ng'omukulu eno ete waffe eno mu mawanga gena alina ebizimbe byagula by'amaanyi nnyo sente muzikozesa mutya baludde nga bamuloopedde era amugobye olunaku olwaleero naye bwamugobedde era ndowooza nga ateredde era bwe kitono bwe kiri asabe parliament basobole okubeera nga bayisa ate omuminisita omulala gw'anaatambuza naye emirimu mu ggwanga erya Taiwan omuyaga ogw'amaanyi
guli mu kuyita era guyise bagambye abantu 14 balamba basenguke mu bitundu bino bagende mu bitundu ebirala olw'okubeera nga embeera bayinza obutagisobola okusobola okwewala ebiyinza okuddirira. Omuyaga guno gwatandise okubeera nga guyita mu bitundu ebitali bimujjukira embeera y'obudde bagirangira ddala nti ejja kubanga etaama omwaka gye guggweera. Kitegedde embeera y'obudde ejja kutaama, omusana gujja kwengera mu bitundu ebimu ate n'enkuba etonnya erimu n'amataba mu bitundu ebimu kye bayita El Nino. Kakati kirabika kye kino kyennyini kye tuli mu kuloozaako naffe wano baatulabudde kati yeeno mu Taiwan bwe baatandise dda okufuna ku bintu ebyo era enkuba ey'amaanyi yatonye. Abantu waliwo abayinza okuba nga balumiziddwa nandiki n'okufa tujja kuwa agasingawo. Eri mu ggwanga erya Israel Katikkiro Netanyahu agobye Mboya yavunika gavumenti ya Guinea okuva ku yali President Alpha Conde ng'ennaku z'omwezi 5 mu Septemba w'omwaka gwa 2021. Mamadi yaliko memba mu ggye erikuuma President w'eggwanga lya Guinea erya Guinea Special Forces Group era zaaweereza mu bifo eby'obuvunaanyizibwa ebiwerako oluvannyuma lw'okuyita mu kutendekebwa okw'enjawulo. Ono yakolerako ekitongole kikettera munda mu ggwanga erya Guinea omulimu gwe yakolera ddala obulungi era bw'atyo n'alinyisibwa eddala okuva ku kitiibwa ekya Lieutenant Colonel kwe yali mu mwaka ogwa 2019 okutuukira ddala ku kitiibwa ekya Colonel mu mwaka gwa 2022. Domboya era yasindikibwako mu mawanga okuli Afghanistan, Ivory Coast, Djibouti, Central African Republic, Israel, Cyprus n'eggwanga lya Bungereza ku bikwekweta eby'enjawulo ebbanga lyamaze 15 ng'aweereza mu magye g'eggwanga lya Guinea. Domboya y'omu ku bakungu 25 okuva mu ggwanga lya Guinea ab'omukago gwa Bulaaya be gwali baagala okuvunaana nga babalanga okulinyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Guinea. Kati okuva lwe yakwata obukulembeze bw'eggwanga lya Guinea, Domboya akyaganya okuyimbula eyali President Alpha Conde ng'era gye buvuddeko yategeeza nti Alpha Conde waakusigala ng'amuwa obujjanjabi na buli kintu kye yeetaaga mu busibe gy'ali. Kati abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi ku lukalu lwa Africa bagamba nti emu ku nsonga eyinza okuba nga yeviiriddeko abajjasa okuvuunika gavumenti mu mawanga agaliko amatwale ga Bufalansa zonna zeekuusa ku ggwanga lya Bufalansa lye bagambye nti yadde lyawa amawanga gano obwetwaze kyokka lyasigala lyenyigira butereevu mu bukulembeze ebyokwerinda wamu n'ebyenfuna by'amawanga gano bannansi kye balaba ng'ekigendereddwamu okwongera okubafufugaza. Bannansi mu mawanga gano era balumiriza eggwanga lya Bufalansa okusigala nga litwala ebyobugagga byabwe naddala eby'omu ttaka olwo bannansi abandibadde baganyulwa mu nteekateeka eno ne basigala nga beeyaguza lugyo. Bannansi b'amawanga gano era bagamba nti abakulembeze bonna ababaddeko babadde bakukuta n'abakulembeze mu ggwanga lya Bufalansa n'ekigendererwa eky'okubanyunyunta ng'era babalumiriza okukozesebwa eggwanga lya Bufalansa okubalabya ennaku. Closing their borders, leaving the president increasingly isolated. Conde has been accused by critics of corruption and profiting from the mineral-rich country while leaving the citizens in poverty. Last